Hallelujah. Mu kitabo eky'Abaroma kye tulimu olwaleero, Romans chapter 8 verses 26 to 32. Abaluumi essula ya 8 gye tugabana okuva ku lunyiriri olwa 26 okutuukira ddala ku lunyiriri olwa 32. Bayibuli etugambye bweti: era bwe kityo Omwoyo atubeera obunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye Omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Naye akebera emitima, amanyi okulowooza kw'Omwoyo bwe kuli, kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Kubanga bwe yamanya edda era yabaawula dda okufaanaanyizibwa n'engeri y'Omwana we, abeerenga omubereberye mu booluganda abangi. Era be yayawula edda abo yabayita, era be yayita yabawa abo obutuukirivu, era be yawa obutuukirivu yabawa abo era ekitiibwa. Kale tunaayogera tutya ku ebyo? Katonda bw'abeera ku lwaffe, omulabe waffe ani oba y'ani? Ataagaana mwana we ye, naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, era talitugabira bintu byonna wamu naye? Haleluya. Ekyawandiikibwa kyaffe kye tusoose nakyo kivudde mu kitabo kino eky'Abaluumi essula ey'omunaana okuva ku lunyiriri olwa 26 okutuukira ddala ku lunyiriri olwa 32. Bayibuli etugambye nti era bwe kityo Omwoyo wa Katonda, Omwoyo Omutukuvu, atubeera obunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira. Omwoyo Omutukuvu yatuluŋŋamya. Era oli wali oŋŋamba nti bagamba nti mmwe bwe muba musaba mussa oli eyakubuuza, bwe muba musaba mubeera mussa abalokole? Tuba tussa nga bwe yakubuuza ekibuuzo ekyo, tubeera tussa, naye nga tetumanyi kusaba, wabula Omwoyo Omutukuvu yatubeera era yatuyigiriza okusaba nga bwe kitugwanira. Era bwe kityo Omwoyo Omutukuvu ono atubeera obunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye Omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Mukama waffe Yesu Kristo era gwe Mwoyo Omutukuvu, ye Mwoyo Omutukuvu, ye intercessor waffe asooka, yatwegayiririra mu maaso ga Katonda Kitaffe. Omwoyo Omutukuvu ono yatuusaayo ebigambo byaffe eri Katonda waffe. Ffe bwe tuba tusaba n'akebera n'alaba oluusi nga by'olina okusaba tobisabye oba tobisabye nga bwe kigwanira, naye ye olw'okuba atubeera n'atutuusizaayo okusaba kwaffe mu maaso ga Katonda Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyandiikibwa kigambye era bwe kityo Omwoyo atubeera obunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye Omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Gwe musaalayo ddala bw'oba osaba owulira nga weewaddeyo, naawe n'osinda munda ng'owulira essaala yo eviira ddala eri munda mu mutima gwo, mu muntu wo ow'omunda. Kati Omwoyo Omutukuvu ye bw'atyo bw'atwegayiririra mu maaso ga Daddy waffe, ga Katonda Kitaffe,
olwabiri mu omusanvu lugamba naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Omwoyo omutukuvu yamanyidde ddala Katonda bw'ayagala tusabe. Ffe tetumanyi kusaba nga Katonda bw'ayagala, naye omwoyo ono omutukuvu bw'abeera mu ffe, omwoyo wa Katonda, emibiri gyaffe bwe tuweetukuza ne gibeerera ddala nga ye tempo oba yeekaalu ey'omwoyo omutukuvu. Omwoyo ono omutukuvu atwegayirira mu maaso ga ddadi waffe ga Katonda kitaffe. Bwe tusaba bwe tuti essaala zaffe ne bye tutasabye bye tutamanyi kusaba nga Katonda bw'ayagala, omwoyo omutukuvu yatwegayiririra mu maaso ga Katonda waffe, yatutuusizaayo essaala zaffe mu maaso ga Katonda waffe olw'enkolagana gye tuba tulina ne Katonda waffe nga twewaddeyo okusaba, kubanga omwoyo omutukuvu ono ye amanyi wiru ya Katonda. Ate era omwoyo omutukuvu yatuyigiriza okukola okwagala kwa Katonda, nga bwe tulina okutambula, bwe tulina okweyisa mu society, bwe tulina okutambuzaamu obulamu. Omwoyo ono omutukuvu ye mubeezi eyatuweebwa okutuyambanga bulijjo, okutuluŋŋamya, okutusomesa, okutuyigiriza n'okutuyigiriza kuno okusaba. Omwoyo ono omutukuvu yatuluŋŋamya ate n'atuyigiriza ng'akolera mu ffe mu linnya erya Yesu. Ekyandikibwa kigambye naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli. Katonda waffe akebera mutima. Gw'oyinza obutaŋŋamba biri ku mutima gwo n'ogamba oyo byayogera amala biseera oba byonna ky'oba olowoozezza, naye ye Katonda aba akebedde ekiri ku mutima gwo, akimanyi. Akebera mitima gyaffe, amanyi ebirowoozo ebirungi bye tuba tusirikidde oba bye twogera, abimanyi Katonda waffe. Akebera mutima. Osobola okubuzaabuza abantu bano, abantu omwana w'omuntu osobola omubuzaabuza, naye Katonda waffe omwoyo omutukuvu tosobola kumuyita kulitalaba. Omuntu yenna asobola okuyita kulitalaba n'akubuzaabuza, naye ye omwoyo omutukuvu akebera mutima. Nekyosirikidde nekyotoŋŋambye ye aba amaze okukiraba. Y'ensonga lwaki bwe twewaayo ennyo ewa Katonda naffe ne tuyingirako buziba mu kusaba n'okusinda okwo okutayogerekeka, naffe Katonda atubikkulira abantu bye batatugambye. Kyotoŋŋambye n'akimbikkulira, n'andaga akabi akaba kagenda okubaawo, n'ensaba ne katabaawo oba ne katabeera kabi nga bwe kandibadde, nga Mukama akabikkudde okuyita mu kwewaayo kwange mu maaso ga Katonda waffe. So Bayibuli etugambye nti naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Omwoyo atuwolereza nga Katonda bw'ayagala. Kikulu nnyo tunoonye Mukama tutegeere Katonda bw'ayagala. Bwe tusaba essaala yaffe ng'eri mu kwagala kwa Katonda, teri ssaala Katonda gy'atagenda kuddamu kasita tubanga tugisabidde mu kwagala kwe. Buli ssaala yonna Katonda yatugambye nti aleese essanyu mu kizikiza, na buli ssaala yonna gye tugenda okusaba Mukama agenda kugyanukula, ate akole n'ebisinga ku bye tusaba. Agenda kutuddamu essaala gye tusabye yonna ng'eri mu kwagala kwe, naye ate kweyo essaala Katonda atuweereko ne bye tutasabye, akole ebisinga. Olira, bwe tusaba essaala ng'eri mu kwagala kwa Katonda, Bayibuli etugambye naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Tusabe essaala yaffe nga tugisabira mu wiiru ya Katonda, mu kwagala kwa Katonda, mu kuteesa kwa Katonda.
Essaala ng'eri mu kwagala kwa Katonda tebeera selfish, tebeera centered ku ggwe. Osaba omukisa naye ng'okimanyidde ddala nti omukisa gw'oyagala obeera omukisa eri abantu ba Katonda, eri abatukuvu ba Katonda. Katonda akukozese mu bantu be. Kati eyo essaala nga Katonda alaba ayina waagifuniramu bw'ogenda okugasa omubiri gwa Kristo, okugasa abatukuvu be, agiddamu bulungi nnyo mu linnya lya Yesu. Haleluya, Amen. Amiina. Era tumanyi olw'28 tuli mu Baluumi essula ya 8 olunyiriri lwa 28. Era tumanyi nti eri abo eri baki eri abo abaagala Katonda, kitegeeza nti Katonda addamu essaala on condition that you love him, omwagala, okola okwagala kwe. Essaala yonna ng'erimu okwagala kwa Katonda, nga naffe twagala Katonda, nga tumunoonya, twewaddeyo, tulese ekibi, tukikyaye. Essaala yonna Katonda agenda kukiddamu. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda, era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Okitegedde? Olunyiriri luno amakusike, the mystery behind this verse, lutugambye ekyama ekiri emabega w'olunyiriri kigambye nti era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda. Waliwo okwagala Mukama tumwagala. Katonda ono yatonda eggulu n'ensi n'agijjuzaamu ebirungi bye byonna, tumwagala. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era be yayita. Kakati waliwo abaagaana koolo ya Katonda. Mu lunyiriri mulimu okwagala ate n'okurespondinga to the call of the Almighty God. Bwe yatuyita twawulira, twayitaba, ng'akuyita eri okulokoka. Bwe yatuyita eri okulokoka. Kati waliwo abaagaana okuyitibwa kuno ne batakukkiriza. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era be yayita ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Abaagala Katonda be yayita ne barespondinga, ne bajja gy'ali, ebintu byonna agenda bitukolera olw'obulungi. Abitukolera olw'obulungi kubanga tumwagala. Twarespondinga the call of salvation. Twarespondinga bwe yatuyita, ne tukkiriza, ne tujja gy'ali, ne tuleka ekibi, ebibi ne tubireka. Bwe tuleka ekibi ne turespondinga eri Katonda waffe, ebintu byonna agenda bitukolera olw'obulungi. Era gw'abadde agamba ayinza atya okukola kye musabye ate n'akola ne bye simusabye? Nedda. Katonda asobolera ddala bw'obeera omwagala ate bw'obeera wa respondinga to the call of salvation, n'okkiriza, n'oyatula, n'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Buli ssaala gy'ogenda okusaba ng'eri mu kwagala kwa Katonda, agenda kugiddamu ate akole n'ebisinga. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Kubanga bwe yamanya edda era yabaawula dda, era yatwawula dda. Abarespondinga to the call of salvation, Katonda yatwawula. Lwaki atwawula? Tufaanane omwana we omu yekka, omu bw'ati, Mukama waffe Yesu Kristo. Tubeere mu mbala ye, tutambulire mu mbala ya Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli egambye kubanga bwe yamanya edda era yabaawula dda okufaanaanyizibwa ng'engeri y'omwana we, abeerenga omubereberye mu booluganda abangi. Yatwawula
tufaanane mukama waffe Yesu Kristo eyawaayo obulamu bwe n'ayiwa omusaayi gwe ffe ababi abangi tununulibwe. Yawaayo obulamu bwe ku musalaba eggologoosa n'ayiwa omusaayi gwe ku lwaffe ffe abangi tununulibwe okuyita mu ssaddaaka eyo ey'omwana we. Bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo Yesu Kristo okubeera omununuzi waffe. Ye ataali mwonoonyi n'awaanyisa obutuukirivu bwe ku lw'ebibi byaffe. Ffe tununulibwe, tutukuzibwe, tubeere abatukuvu mu maaso ga Katonda waffe. Haleluya. Amen. Kubanga bwe yamanya edda era yabaawula dda okufaanaanyizibwa n'engeri y'omwana we, abeerenga omubereberye mu booluganda abangi, ateekwa okuba namba 1 mu bulamu bwaffe, mu bye tusaba byonna, nga mukama waffe ye namba 1 mu bulamu bwaffe. Era be yayawula edda abo era yabayita. Bw'amala okukwawula akuyita. Kati kikulu nnyo okubeera nga bwewakkiriza Yesu wakkiriza okuyitibwa. Obulamu bwaffe buliko okuyitibwa. Kati tuteekwa okubeera nga twewaayo nnyo mu maaso ga Katonda ffe okumanya okuyitibwa kwaffe kyeki, Katonda atwagaza ki mu bulamu buno bw'atuwadde, kikyayagala tukole, tweyise tutya, tutambule tutya, agenda bitukolera olw'obulungi nga tulungamizibwa omwoyo omutukuvu, omwoyo wa Katonda. Era be yayawula edda abo yabayita, era be yayita yabawa abo obutuukirivu, era be yawa obutuukirivu yabawa abo ekitiibwa. Bw'amala okutukuza akwambaza ekitiibwa kye, atuyise turespondinze to the call of salvation, ne tukkiriza mukama waffe. So be yayita yabawa obutuukirivu, atwambaza obutuukirivu. Katuteekeddwa okutambulira mu butuukirivu. Embala ya mukama waffe Yesu Kristo mutukuvu, era butukuvu ly'erinnya lye. Naffe abamukkiriza, abarespondinze to the call of salvation, tuteekeddwa okutambulira mu butuukirivu, ne tukola obutuukirivu, ne tukyawa ekibi n'ebikolwa byonna eby'omubiri. Nti kale tunaayogera tutya ku ebyo? Katonda bw'abeera ku lwaffe, omulabe waffe yaani? Katonda abeera ku luuyi lw'abo abakkiriza, abamwagala. Toyinza kugamba nti Katonda ali ku lwaffe nga nawe tomwagala, nga tomukkirizanga. Abeera ku luuyi lw'abo abakkiriza era be yeeyawulidde. Bw'amala okutwawula n'atutukuza, naffe ne tukkiriza okutambulira mu butukuvu, awo abeerera ddala ku luuyi lwaffe. Tutandika okunyooma embeera, buli mbeera yonna, n'okkiriza nti wano wendi mpitawo kubanga Katonda ali mu nze, w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Bw'abeera ku luuyi lwange, ate n'embeera eyinza etyo okunfutubbalako. Bw'obeera nga ddala weekakasa obutuuze bwo mu Katonda, your citizenship in the Lord God Almighty, in the kingdom of God, bw'obanga weekakasa obutuuze bwo mu Katonda, gw'onyooma buli mbeera ejja n'ogitunuulira n'oga bw'aba ali ku luuyi lwange na wano ajja kumpisaawo. Omukkiriza, omwana wa Katonda eyeewaddeyo eri Katonda, yagamba kale tunaayogera tutya ku ebyo? Biruwa, endwadde, amabanja, eddogo, obulumi, ebisiraani, byonna ebyo by'oyinza okulowoozaako, bituuma amanya, ebimu byafuukadde ensozi mu maaso gaffe. Ensozi nga zitwetoolodde, ebirala byatusalako ng'amataba agayanja, nga oli wakati mu Indian Ocean, lisemayanja ng'oli wakati waalyo. Naye gw'omanya era nga wakkiriza ng'oyagala Katonda, kyonna kye kiri, ne bw'oba oli buziba wa nnyanja, agenda kukuggyayo, atuukirize okuteesa kwe, okwagala kwe kw'ayina naawe mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya.
Bayibuli etugambye kale tunayogera tutya ku ebyo Katonda bw'abeera ku lwaffe amabanja kyeki abalabe baffe kyeki ekyo obwavu amabanja endwadde byebiki bw'abeera ng'ali ku lwaffe tutunuulire Katonda bano abaloga abakola eddogo abakukyawa abakuwalampa abakulwanyisa abo toboogera nako nga Katonda ali ku luuyi lwo agenda kubakolako basirike ate gwe akusitule mu linnya lya Yesu. Haleluya. Kale tunayogera tutya ku ebyo Katonda bw'abeera ku lwaffe omulabe waffe yaani ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna era talitugabira bintu byonna wamu naye tuli basika wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo gw'ataagaana kuwaayo ku lwaffe ye nannyini bintu ye Jehova Jaira Mukama waffe Yesu Kristo ye bugabirizi bwaffe yalimu byonna bye twetaaga bwe tubanga naffe tumukkiriza era nga twamukkiriza Katonda waffe agenda kutuwa byonna bye twetaaga nga tumwagala era nga twewaddeyo gyali mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ali wamu naffe okutugabira byonna bye twagala era bye twetaaga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli etugambye nti kale tunayogera tutya ku ebyo byolabanga ebitiisa ensozi mu maaso go obulamu nga wabuwa Yesu ng'era oluŋŋamizi w'Omwoyo Omutukuvu ng'akolera mu ggwe buli kyolaba oba kiri waka oba ku luguudo gy'otambulira gye tukolera byonna Katonda waffe agenda kutulwanirira atuwolereza abikolako agenda bikyusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ffe tetuteekeddwa kutya kweraliikirira mbeera yonna nga twakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Bikula mu Isaaya essula ya 58 olunyiriri olw'11 lugamba lutya. Isaiah 58 verse 11. Isaaya essula ya 58 olw'11 lugamba era anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna nakkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu n'anyweza amagumba go naawe onoobanga olusuku olufukirirwa amazzi era ng'oluzzi olw'amazzi olutaggwaamu mazzi. Haleluya. We tugenda okutandika nakati Katonda waffe ali wamu naffe tuli lusuku lwa Katonda. Ogenda kubanga olusuku lwa Katonda olufukirirwa amazzi nga buli kye weetaaga olw'okuba oyagala Katonda weewaddeyo gy'ali okola okwagala kwa Katonda agenda kutukkusa ebintu. Isaaya 58 olw'11 lutugambye nti era Mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna yagenda okutukulembera bye twetaaga byonna yatukulembedde ate ye nannyini byo ye nannyini buyinza yabigaba yabirinako obuyinza. Ffe tuli bbumba mu mukono gwe tuli mulimu gwa mukono gwe. Isaaya 64 olw'8 bwe lutugamba tuli mulimu gwa mukono gwa Katonda tuli baana be agenda kutuluŋŋamya nga tuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu Omwoyo wa Katonda era Mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zo zonna gy'olaga gy'okolera gy'osula oluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Owulira ddala nga bw'oba okola omulimu ogwo gw'okola owulira okubeerawo kwa Mukama owulira nga kyokola kyonna oweereza Mukama nga tekikukwasa nsonyi oteekeddwa okubeera ng'okulembeza Katonda waffe mu ggwe mu bulamu bwo
nga tukola okwagala kwa Katonda, nga tukola wiru ya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Wulira, era Mukama anaakulungamyanga ennaku zo zonna, ennaku zaffe zonna. Omulungamya waffe ye Mukama waffe Yesu Kristo, ng'atulungamya. Omubeezi ali wamu naffe, Omwoyo Omutukuvu, nakkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu. Oyina ebifo ebibadde ebikalu mu bulamu bwo, oyina by'otolaba mu bulamu bwo ng'oyagala bikkusibwe, oyagala bigabirirwe, weetaaga kapito, weetaaga okusasula bills z'oyina ennyingi, ez'amasannyalaze, ez'amazzi, school fees, house rent, project z'okola ne z'oyagala okukola, weetaaga obugabirizi bwa Katonda. Katonda waffe mwetegefu nnyo tugabirira ffenna, ate atukkuse ajjuze buli bifo byonna ebikalu ebibadde mu bulamu bwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era Mukama anaakulungamyanga ennaku zonna, nakkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu, n'anyweza amagumba go, amagumba agabadde gajugumira ng'otambula okankana, ojjudde okutya, ojjudde okweraliikirira. Ddamu amaanyi, guma omwoyo, twesige Katonda waffe, tumuwe obulamu bwaffe, tumuleke afuge mu ffe mu linnya lya Yesu. Bayibuli egambye nti era Mukama anaakulungamyanga ennaku zo zonna. Tumukkiriza atulungamye, nakkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu, n'anyweza amagumba go. Naawe onoobanga gwe nange, ffe tuteekeddwa okubeera kino, ffe tuteekeddwa okubeera ng'olusuku olufukirirwa amazzi, era ng'oluzzi olw'amazzi olutagwamu mazzi. Katonda agenda tuteeka mu abundance. Katonda afe atuteeka mu bintu, naye kiva wali mu kumwagala, mu kukkiriza call, ne tukkiriza omwana we Mukama waffe Yesu Kristo eyawaayo obulamu bwe ku lwaffe mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Haleluya, amen. Ali wamu naffe Mukama okutuyamba. Twebaza Mukama oyo ali awamu naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe oyo atubeera obunafu bwaffe, yeebazibwe oyo Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Yeebazibwe oyo bugagga bwaffe Jehova Jaira, obugabirizi bwaffe bwonna buli Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe oyo nannyini buyinza Elohim, El Shaddai, Adonai, mu maanyi ge gali aga dunamis. Yeebazibwe oyo nantameggwa God Almighty, ndi Katonda waffe oyo. Yeebazibwe oyo Jehova Shalom, mirembe gyaffe. Yeebazibwe oyo Jehova Nisi, bendera yaffe ey'obutuukirivu, our banner. Yeebazibwe nnyo mirembe gyaffe. Yeebazibwe nnyo Katonda w'abajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yeebazibwe nnyo Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Uganda, Katonda w'ensozi, Katonda w'ebiwonvu, Katonda w'ensi yonna. Yeebazibwe oyo atwagala, oyo atuwolereza, oyo atugabirira, oyo atukuuma, oyo ali ku luuyi lwaffe. Haleluya, yeebazibwe nnyo Katonda waffe. Kale tugende mu maaso, tumusinze, tumugulumize mu bigambo byaffe, nga tusaba, nga twewaayo gy'ali mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kitaffe ali mu ggulu,
erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byoyagala ffe tubikole mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe kitukakatako okusonyiwa bonna abatukola obubi, abatunyiiza. Mukama twambaze ekisa ekibasonyiwa, totutwala mu kukemebwa, naye otulokole eri omubi Sitaani n'ebikolwa bye byonna n'ebikemo bye byonna, obitulokolemu tuterewo obuddukiro ng'ekigambo kyo bwe kyogera eri mu Bakolinsi ekisooka 10:13. Tuteekerewo obuddukiro, tudduke ekibi, kubanga gwe oli ku luuyi lwaffe, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda ffe Omwoyo Omutukuvu, fenno tutuno abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi, tukedde nate mu maaso go, tuzze gy'oli okuyiga okuva gy'oli, okuva ku Namulondo yo ey'ekisa. Otusomesezza n'otuyigiriza mu kigambo kyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga yeggwe atuwolereza. Ekigambo kyo kitugambye nti era bwe kityo Omwoyo Omutukuvu, omwoyo wo atubeera obunafu bwaffe. Mukama tubeera obunafu bwaffe, twala obunafu bwonna bwe tubadde tukyatambulira mu bunafu, obunafu obw'omubiri, ebikolwa byonna eby'omubiri ebibadde bikyatuwangula, bitwale, twambaze amaanyi go ag'Omwoyo wo Omutukuvu, owangule obunafu bwonna obubadde mu ffe, obutamanya kusaba bwonna obubadde mu ffe. Mukama butwale, gw'otuyigirize mu maanyi ne mafuta go ag'Omwoyo wo Omutukuvu, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, kubanga ffe tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye Omwoyo yennyini, Omwoyo wo Omutukuvu atuwolereza. Omwoyo wo atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Mukama naffe tuzze gy'oli otuyigirize. Omwoyo Omutukuvu tuyigirize okusaba, tuyigirize okusaba. Tuzze gy'oli otusomese, tuzze gy'oli otuyigirize. Twenenya obutali butuukirivu bwaffe bwonna, obunafu obw'omubiri tubwenenya mu maaso go. Saasira era sonyiwa, tutaase Ayi Katonda waffe, kubanga yeggwe maanyi gaffe, yeggwe musomesa waffe, yeggwe atuyigirize okugasa. Naffe tuzze otuyigirize, tusomese era otuyigirize, kubanga yeggwe amaanyi gaffe. Tuyigirize okusaba nga bwe kitugwanira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana, kubanga gwe okebera mitima, omanye ebirowoozo byonna bye tubadde nabyo nkubw'Omwoyo wo Omutukuvu. Mukama tuzze gy'oli, gwakebera emitima, osisinkane okuyaayaana kw'emitima gyaffe, bye twetaaga byonna obimanyi. Ffe twarespondinga eri koolo ey'obulokozi, ey'okulokoka. Tuzze gy'oli Mukama, otubeere, luŋŋamya ebigere byaffe, tuyambe okuyita we tubadde tetusobola kuyita ku bwaffe ffekka, naye ffe tuzze gy'oli, yeggwe omuyambi waffe, yeggwe atulwanira. Lwana entalo zaffe zonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tukwetaaga Ayi Katonda waffe, tukwetaaga gw'omuluŋŋamya waffe, tukwetaaga Omwoyo Omutukuvu, tukwetaaga gw'atuwolereza, gwe intercessor waffe, gw'atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Tuwolereze mu maaso ga Katonda Kitaffe mu linnya ly'Omukamange Yesu. Tukuyita gwatusabira, gwe yeegayirira ku lwaffe. Naffe tuzze gy'oli nga tuwaayo okwetaaga kwaffe kwonna mu linnya ly'Omukamange Yesu Kristo. Gwakebera emitima, amanyi okulowooza kw'omwoyo nga bwe kuli. Mukama tuzze gy'oli, kubanga owolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Gwatuwolereza mu maaso ga Katonda waffe nga Katonda bw'ayagala. Gwamanyi ebyo Katonda by'ayagala. Naffe tuyigirize okwagala kwa Katonda, okukola okwagala kwa Katonda, gye tubeera, gye tusula, gye tukolera, gye tutambulira. Yigiriza abaana baffe bayigirize okukola okwagala ku Mukama. Tutambulire mu kwagala kwo, tuweerereze mu kwagala
kwagala kwo. Byonna bye tukola tubikolere mu kwagala kwo. Tukole nga ggwe bw'oyagala, nga ggwe bw'osiima, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Wangula byonna ebibadde bikyatuwangula. Obunafu butwale mu ffe, obunafu obw'ekibi, obw'okwekkiranya n'ekibi, okuwolereza ekibi. Mukama tukyenenya mu maaso g'enkya ya leero nga tunaaba mu musaayigo, twambala omusaayigo Mukama wange Yesu Kristo, gwogere ebirungi eri obulamu bwaffe, eri obulamu bw'abaana baffe. Tulungamye Mukama mu festive season eno, twagala tulabe omukono gwo Mukama ng'otukubira ekkubo we litabadde, ng'otugabirira mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Gaziya ensalo zaffe, otuweere ddala omukisa mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Era ffe tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye tuli mu maaso go Mukama. Otuyigirize, otutraininge, otusomese okukola okwagala kwo, okusaba nga ggwe bw'oyagala. Essaala yaffe gye tusaba ebeere mu kwagala kwo, ebeere mu kwagala kwo. Tugyemu omululu, tugyemu selfishness Mukama, tugyemu obutayagaliza, tugyemu obujja mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Ebyo bitwale. Tugyemu obutalumirirwa balala mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Fe otwambaze embalayo ey'obutuukirivu, tutambulire mu butuukirivu, tukole obutuukirivu, tukole okwagala kwo mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Tunaaba mu musaayi gw'enkya ya leero, era twambala ekyambalo ky'omusaayi gwo, omusaayi gwo Yesu Kristo. Kagwogere ebirungi eri obulamu bwaffe, eri abaana baffe, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tukwegayiridde Mukama, omusaayi gwo gwogere ebirungi eri obulamu bwaffe mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Wonna we tuyita Mukama, wakati mu kusoomoozebwa, wakati mu kugezesebwa, waliwo abayita mu muliro, waliwo abayita mu ndwadde, waliwo abayita mu bulumi, naye byonna obitukolera olw'obulungi kubanga tukwagala. Fe abamaliridde okukola okwagala kwo, okutambula nga bw'oyagala, ntutambulire mu kuteesa kwo, mu birowoozo byebyo ebirungi by'olina gye tuli mu pulaani yo Mukama. Fe tumaliridde okutambulira mu pulaani yo, okutambulira mu kuteesa kwo. Byonna tusabye obitukolere olw'obulungi Mukama, nga tuyita mu kusoomoozebwa, nga tuyita mu muliro, nga tuyita mu bulumi, nga tuyita mu kugezesebwa okutali kwa ngeri zimu. Mukama tukwegayiridde okwagala kwo kukolebwe wakati mu ffe, kukolebwe mu maka gaffe, kukolebwe mu buweereza, kukolebwe mu booluganda, bannyinaffe ne baganda baffe abali okumpi n'ewala, abali mu diaspora, abasaasaanire mu mawanga ag'enjawulo. Labisibwa Mukama mu bubonero n'ebyamagero. Okwagala kukwe kuba kukolebwa. Mukama otukolere ebirungi. Mukama otugyeyo mu tanuulu, mu muliro gwe tubadde tuyitamu Mukama. Waliwo abasula enjala ate era ne bagisiiba, waliwo abayita obwerere nga tebalina byakwambala, waliwo abasula ebweru nga tebalina wakusula. Yegwe Katonda akola ebinene, yegwe Katonda akyusa ebintu. Kyusa ebyafaayo byaffe, tukyusiza amagenda gaffe mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Labisibwa eri abooluganda bonna, owonye, tambula mu malwaliro Mukama. Fe tukwegayiridde Mukama, oyongere okutufukako amafuta na era otwambaze amaanyi gaagwo Omwoyo w'Omutukuvu. Tweyongere okubeera abagasa mu mubiri gwa Kristo, mu nnyumba yo Mukama. Tugasa abooluganda abangi mu kkanisa yo emu era ennene, engazi ebuna ensi yonna. Tuggulirewo enzigi zonna ezibadde zaggalibwawo ku lwaffe, omulabe ezabadde yaggala. Nsabye mu linnya ly'Omukama ozituggulirewo, otutambuza amawanga nga tubuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda, ng'otufuseeko amafuta. Tusibe amaanyi go ag'Omwoyo w'Omutukuvu. Omukono gwo Mukama gubeere wamu naffe, gutuviireyo, olabisibwe mu bubonero n'ebyamagero. Akamwa kaffe kabeere kamwako okulangirira amawulire ag'obwakabaka bwa Katonda, ag'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Tukoze
tukozese Mukama, tuweere ddala omukisa ogw'enkalakkalira oguli permanent Mukama, nga tegukoma kuffe, gugende ku baana b'abaana baffe, ku baana baffe ne ku baana b'abaana baffe, bannakabirye, bannakasatwe, bannakana n'emirembe egiriddawo Mukama, nga ffe tukomyewo gy'oli mu linnya lya Kitaffe n'Omwana. Tununulire ddala mu by'obunafu byonna, mu bikolwa byonna eby'omubiri eby'ensi Mukama, obitununulemu. Okwagala kwo kwe kuba kukolebwa mu ffe, gye tukolera, gye tuweerereza. Okwagala kwo Mukama kusimbibwe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana. Tusabye okuganja okuva gy'oli, otwambaza amafuta ag'okuganja, amafuta ag'okukkirizibwa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana. Ffe twagala kubeera awo oli mu linnya ly'Omukama wange Yesu, tubeere abasika wamu naawe Mukama waffe Yesu Kristo. Twambaze amafuta n'amaanyi go ag'Omwoyo w'Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu amaamire obulamu bwaffe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda ffe tuli gy'oli, tuli mu maaso go, kubanga gwe bwe wamanya edda, bwe wayawula edda okufaananyizibwa ng'engeri y'omwana wo Mukama, naffe tuli mu maaso go. Twawulire ddala ku bw'Omwoyo w'Omutukuvu tufaanane Mukama waffe Yesu Kristo, tutambulire mu mbala ya Mukama waffe Yesu Kristo. Ffe tuyaayaana okwongera okukumanya, okwongera okukutegeera, tubikkulire ebyebuziba bye tubadde tetumanyi, bye tubadde tetutegeera Mukama, ku bw'Omwoyo Omutukuvu, ku bw'amaanyi go, ebyo by'oba otubikkulira. Embala ya Kristo ya Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaalesi ebeere mu ffe, tutambulire mu butuukirivu, tutambulire mu kwagala kwo, tukole okwagala kwa Katonda, tuleke ekibi, tuleke eby'obujeemu byonna Mukama, tutambulire nga tuli bawombeefu mu maaso go. Tuwambaze ekisa kyo Mukama, tubeere abasaasira mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Obulungi bwo bulabikire mu ffe mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Tuweere ddala omukisa, otufuula omukisa oguli permanent ogw'enkalakkalira mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Gaziya ensalo zaffe mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Otujja wafunda, waliwo bojja mu mizigo ng'obazimbira amayumba, waliwo bojja ku bigere ng'obagulira ebidduka ng'obawa entambula, waliwo Mukama bojja mu mabanja ng'obafuula bannaggagga mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Waliwo abaana ababadde tebasoma, obazaayo ku ssomero, ate abo bazadde baabwe bagenda kuweererayo n'abaana abalala. Omukisa ogwo tugusabye, twambaze okuganja, twambaze okuganja, okukkirizibwa, otuweere ddala omukisa ogwo Mukama. Omukono gwo gubeere wamu naffe, Omwoyo w'amaamira obulamu bwaffe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ffe be wayita edda, naffe twayitaba eri kkoolo ey'obulokozi, ey'obutuukirivu, ne tujja gy'oli Mukama. Tuli mu maaso go mu linnya lya Yesu, tufaananye n'engeri y'omwana wo Mukama waffe Yesu Kristo mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Tuzze gy'oli Mukama, Mukama waffe Yesu Kristo, nga tuli mu maaso ge abeere omubereberye mu byaffe byonna, abeere ennambeemu, abeere ennambeemu mu birowoozo byaffe, mu pulaani zaffe, mu baana baffe, mu bufumbo bwaffe, mu mirimu gyaffe, egyo emirimu egibadde girimu embuyaga, amaka gabaddemu embuyaga. Katonda waffe ye gwe amalawo omuyaga, malawo omuyaga gwonna mu linnya lya Yesu. Abatabadde na mirimu obawe emirimu, emirimu egibadde gyaffe gyayonooneka ogizzeemu obulamu, ogizuukize. Waliwo abeetaaga emirimu, bawe emirimu Mukama. Abeetaaga amaka Mukama, basisinkanye ababeeza abatuufu mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Ababeeza abatuufu bava gy'oli, tulangiridde embagayo, mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi. Ekyo ky'oyagala ekyo Katonda waffe akikukolera, Katonda waffe akikuwa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Gw'abadde akolera mu mbeera gy'okoleramu nga yabunkenke, nga yakutya, yakweraliikirira, Katonda waffe akusisinkane mu ggwanga ly'olimu, mu kitundu ky'ensi ky'olimu, gw'ali mu kyalo, ali mu kibuga, w'oli wonna, engalo ya Katonda ekusisinkana,
ekukomako musajja gwe mukazi gwe mwana gwe ow'obuwala mwana gwe ow'obulenzi eyo gy'oli Katonda waffe akusiba amaanyi ge ag'Omwoyo w'Omutukuvu akuteekako obukuumi bwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Waliwo abaagala okukoma weewaka Mukama batemere ekkubo weritabadde obagabirire, ate abaagala okufuluma eggwanga bagabirire visa ze beetaaga, air tickets ze beetaaga, ebiwandiiko byabwe tubiyimusizza mu maaso go. Bikoleko Mukama, oteme ekkubo weritabadde ogabirire mu linnya lya Yesu. Sisinkana abalwadde Mukama, abamenyeka amagumba gwoba ogayunga, balala baliko ebiseminti, abalala amagumba amagulu bagawanise babateekamu ebyuma. Mukama, wonna ekyuma we bakiteeka yunga amagumba ago, omukazi oyo aveemu nga wa mugaso, omusajja oyo muzzeemu obulamu mu linnya lya Yesu. Omwana oyo gwe basabira oyo abadde omulwadde tulangiridde nga tutuma ekigambo kyo ekisumulula era ekiwonya eri abalwadde bonna abali mu malwaliro, abali mu makomera. Amaanyi n'amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu gabagwako Mukama, basisinkane bawonye Mukama. Weerage Mukama eri abo abagenda ku mirimu n'abavaayo, weerage gye bali obawe bonna omukisa mu linnya lya Yesu. Obukuumi bwo bubeere gye bali mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Batundenga bwe batatundangako, balabe omukisa. Tuyise ebitereke Mukama, tuli mu sizoni ey'ebitereke. Omukazi oyo, omusajja oyo, omwana oyo ow'obuwala ow'obulenzi, naffe ffennyini abakuŋŋaanye mu maaso go twetaagayo ekyamagero, tukolereyo ekyamagero. Tuyise ebitereke eri obulamu bwaffe, ebitereke eby'ekyamagero ebiva gy'oli, ebifundikira omwaka, ebimalako omwaka, tubirangiridde. Tuyise omukisa oguggalawo omwaka, ogufundikira omwaka, tugulangiridde mu maaso go. Gwe bw'obeera ku luuyi lwaffe byonna biyinzika, byonna bisoboka mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tugabirire Mukama, gabirira Mukama. Waliwo abadde agamba naayitawo ntya, Katonda waffe akuviireyo, akugabirire, akunsanyusize. Musajja gwe, mukazi gwe, gwe n'ennyumba yo ne famire yo n'amakaago abagabirire, akole ekyo kye mubadde temusuubira ekibadde ng'ewala. Katonda waffe kyaba akola mu linnya lya Yesu. Tuyise obugabirizi Mukama okuyita mu festive season eno mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Otwambaze omukisa, otwambaze okuganja, otwambaze omukisa ogw'ensimbi. Tugulangiridde. Langirira ku ssente, langirira ku dola, langirira ku dola, langirira ku dola, langirira ku paundi, langirira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Langirira, langirira. Tuyise omukisa ogwa ssente, ogw'ensimbi mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Tulangiridde dola, tulangiridde paundi, tulangiridde euros, dirhams, sente za Uganda, shiringi ya Uganda n'amawanga amangi agatwetoolodde. Tuguyise omukisa ogwa Katonda waffe mu linnya lya Yesu. Tuyita omukisa oguva ebuvanjuba mu linnya lya Yesu. Gwaffe omukisa oguva ebugwanjuba, gwaffe mu linnya lya Yesu. Ogw'ebukiikaddyo, ogw'ebukiikakkono tugulangiridde ku bulamu bwaffe. Oguva wansi mu ttaka, oguva mu bbanga gwaffe tugwerangiriddeko Mukama mu sizoni eno. Tuguyise omukisa, ebitereke byaffe bive mu nsonda zonna ez'ensi mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Otusanyuse mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tusisinkanye abantu abalungi, abantu abatuufu, abatwagala, abatulumirirwa mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Omuli ba vision helpers, ba vision supporters, ba partners in ministry, ba partners in development. Abo tubayita mu projects zaffe ez'enjawulo, mu birooto by'otwesigisiza nabyo, mu kwolesebwa kw'otwesigisiza nakwo. Twetaaga abantu abali mu kuteesaako, abali mu kwagalako, abo betuyita okutwegattako mu lugendo luno lwe tulimu Mukama. Ng'otuggulirawo etterekero lyo eddungi, otuwe omukisa, otwambaze omukisa. Tuyisa amagezi, yita ku magezi, langirira amagezi, gasabe mu linnya lya Yesu. Saba amagezi, tusabye omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okutegeera, ow'okumanya okuva gy'oli Katonda Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omwoyo Omutukuvu
gamaamira obulamu bwaffe. Amagezi ag'Omwoyo Omutukuvu gamaamira obulamu bwaffe. Okumanya okw'Omwoyo Omutukuvu kumaamire obulamu bwaffe. Okutegeera okw'Omwoyo Omutukuvu kumaamire obulamu bwaffe. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda ffe ali wamu naffe, atwambazizza okuganja, atugguliddewo enzigi, ali ku luuyi lwaffe, atuwonyezza, akyusizza ebyafaayo byaffe, atuggyeko ekiswalo, atuggyeko ensonyi. Ffe ababadde tetusobola kwogera tugenda kuteesa, tugenda kwogera mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Yonna gy'oli eyo tandika okwebaza Mukama. Mwebaze oyo amaanyi gaffe, mwebaze oyo ettendo lyaffe, mwebaze mukazi gwe, mwebaze musajja gwe, mwebaze mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, mwebaze yonna gy'oli eyo. Mwebaze, sikuwulira, yogera eddoboozi ery'omwanguka nga weebaza Mukama. Mwebaze, 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 mwebaze olw'essaala eyo gy'osabye, gy'otadde mu maaso ga Katonda waffe. Mwebaze, mwebaze, muddize ekitiibwa n'ettendo, muddize ekitiibwa n'ettendo, muddize ekitiibwa n'ettendo. Yonna gy'oli eyo ng'oyagala okuwa obulamu bwo Mukama waffe Yesu Kristo. Wanika emikono gyo mu bbanga, wanika emikono gyo mu bbanga, oyatule wamu nange ebigambo bino, kubanga byonna Katonda byagenda okukola mu sizoni zonna mwezi tuli mu maaso, abikolera abo abamwagadde, abamwagala, abarespondinze, abayitabye ne bayitaba eri kkoolo, ebayita ery'okulokoka mu linnya lya Yesu, Omwana wa Katonda omulamu. So oli eyo musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, ng'oyagala okwetwalira Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, gwe yalokoka ke kaseera oddemu onyweza endagaano yo, ate gwe yalokokako no backslidinga, n'ogwa n'oseerera, ddamu oyimuke, vaayo gy'obadde wagwira, oddemu okola endagaano empya ne Mukama waffe Yesu Kristo, nga oyatula wamu naffe ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, yogera n'amaanyi. Bwe njogera erinnya lyange nga naawe oteekawo erinnya lyo. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero nze Prince Kateregga James nsazeewo okwetwalira obutuukirivu, nzikiriza n'omutima gwange, era neenenya ebikolwa byange byonna ebitali bya butuukirivu bye bankolera ne bye nneekolera, bye nzijukira ne bye sitakyasobola kujjukira, byonna mbyenenya mu maaso go, era nsaba onsaasire, onsonyiwe, nzikiriza n'omutima gwange okwetwalira obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti Yesu Kristo gwe mulokozi wange, gwe Mukama wange, gwe Katonda wange. Nzikiriza nga wafa n'ozuukira mu bafu, amaanyi ago agakuzuukiza okuva mu bafu, nsaba gakolere mu nze mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Njatula n'akamwa kange nga siwaliriziddwa era nga sikakiddwa nti ndokose, ndi mwana wa Katonda. Nkwegayiridde Mukama, sangula amannya gange ng'ogajja mu kitabo ky'abajeemu ekyabakolimire, abagenda mu muliro, abagenda mu geyeena, aganga amannya. Nkwegayiridde Mukama, nsaba ogawandiike n'omusaayi gwo mu kitabo kye eky'obulamu obutaggwaawo, eky'obulamu n'omukisa
eky'obulamu n'omukisa. Amannya gange nze Prince Kateregga James. nze Kinzi Tracy Blessed. Eyo gye gaba gawandiikibwa ku lunaku luli bw'oliba ng'okomyewo okusala omusango gw'abalamu n'abafu era ng'okomyewo okunona abalonde bo ng'okomyewo okunona ekkanisa yo ng'okomyewo okunona abatuukirivu bo amannya bwe galiba gasomebwa n'agange gasomebwe ku lunaku olwo gasangibwe mu kitabo ky'obulamu n'omukisa mu linnya lya Yesu Kristo. Nkwegayiridde Mukama nange nnyambaza era ompa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Nange mbale ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu nfaananenga Mukama waffe Yesu Kristo. Ntambulire mu mbala ye mu Kristo Yesu. Amiina. Weebale Mukama, weebale okundokola, weebale okunfuula omwana wo. Nange kati ndi mulokole, ndi mwana wa Katonda. Amiina. Ng'oyatudde ebigambo ebyo wamu naffe yonna gy'oli eyo kati oli mulokole, oli mwana wa Katonda. Noonya ekkanisa gye basaba era ne basinza nga bagulumiza erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, eyo gye babuulira enjiri ey'obutuukirivu nga tebekkiranya na kibi, tebawolereza kibi, nga baatuza abalokoka. Eyo ye kkanisa entuufu nga bawagira obufumbo obutukuvu, tebawagira byakudivoosinga, byakwawukana, byakwesalamu. Era nga abasumba n'abaweereza bonna mu kkanisa eyo bali bumu n'abaagalwa baabwe nga tebaawukanangako, tebekkiranya na kibi. Eyo ye kkanisa entuufu ey'okusabiramu. Waayo byonna by'obadde otambulizaako obulamu bwo, obuti, yirizi, lubaale nga wazimba n'essabo, byonna biweeyo byokebwe, tojja kufa. Wali walimbibwa bulimbibwa, tojja kufa mu linnya lya Yesu. Katonda waffe tukwebazizza olw'essaala gye tusabye olwaleero. Bonna abalokose era abakuwadde obulamu bwabwe tubawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo. Obakuuma, obataase era obayambe mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Obanyweze waleme okubulako n'omu mu Kristo Yesu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagalako Ayi Katonda waffe n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda wamu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Tukwegayiridde Mukama, Omwoyo Omutukuvu, omukisa gwo, emirembe gyo, okuganja kwo, obukuumi bwo, amafuta go, obugagga bwo, essanyu lyo, obutuukirivu bwo, byonna tebiremenga kugenda wamu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba yo Ayi Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere gy'oli Ayi Katonda Kitaffe, n'eri omwana wo omu yekka Mukama waffe Yesu Kristo, n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina.